Mukodomi wa Frank Gashumba amujje mu mbeera wanywegedde muwala we kakati nno bibino ebipya bizuuse. We twogerera bino nga mwana muwala Sheila Gashumba yavuddeyo n'agenda maaso okubanga akuba kitaawe ebitole bya laavu wakati ne muninkini we bassebo ne bannyabo amanyikiddwa nga Rickman. Ono kitaawe gwatakolagana naye nga bano beeguddeko bwenyi ku bwenyi olwo abalabi be bagenze maaso okubanga beenuguuna olwabano engeri gye beetunuddeko. Bano omukodomi okusisinkana ssezaala we babadde wali ku kabaga ka mwana muwala amanyikiddwa nga Sheila Gashumba ke yategese nga aggulawo edduuka lye eritunda engoye erimanyiddwa nga Gashi Raxi nga lyabadde akabaga kabadde wali mu kibuga Kampala ku luguudo lwa Clement Hill. Frank Gashumba yatuuse kikeerezi wakati ku kabaga kano bw'atyo n'atuula walako wabula ng'ate ne muwala we Sheila yabadde maaso okubanga ali n'olulenzi lwe Rickman wakati mu ngeri eya sosolya watafa atuuka ku lyengedde ne mu ngeri ey'okujanjawaza bassebo ne bannyabo nga we beenywegera we beesitula we beenuuna emimwa we beekola obusolosolo. Ekintu ekyakyankalanyizza ssezaala bw'atyo kwe kusalawo n'asituka we yabadde atudde n'asalawo ayingire munda mu dduuka mwana wattu alirambulirambuleko nga bw'aliisa ku maaso n'okulaba enteekateeka zonna nga bwe zaabadde. Wabula wano mukulu Gashumba we yasituse yasisinkanye omukodomi Rickman gwe yatuuma Koni gw'atayagalira ddala kutunulako. Bwe batyo ne beeraba bwenyi ku bwenyi bano buli omu tewali yanyeze munne wabula nga bonna beetunuddeko mu ngeri gy'osobola okuyita eyatebinkwatako oba mu ngeri gy'osobola okuyita eyaffa ku mudaala gwo. Era bwe batyo abakulu bano ne beeyitako ng'omukulu Frank Gashumba yayambadde obusungu obw'amaanyi ng'alabye ku musajja mukulu ono ye gwagamba nti tamukkiririzaamu olw'enneeyisa ye n'enfaanana ye n'okuba nga yamuyita omusajja omulagajjavu amwonoonera muwala we. So nga muwala we yandibadde oba oliawo mbu afuna omusajja asinga ku ono okuba ow'obuvunaanyizibwa. Wano bano ababiri we bagenze maaso okubanga beenywegera abalabi bakubye olube nga we bakuba enduulu we bajanjawaza mu ngeri esoomooza ssezaala. Mwana wattu ekyavuddewo ssezaala teyabandadde kabaga kano yogayoga wuuli nga yeetuulidde mu nzirusi ye ne yeetegula ekibabu. Akabaga kano kabaddeko okwolesa emisono, kabaddeko baana bawala ne baana balenzi aboolesa emibiri nga kwotadde ne ba celebrity ab'enjawulo okwabadde Anita Fabiola, Michael Nwagira ng'ono amanyikiddwa nga Uncle Toyota akulira MK Project, Paya Pounds, Ellen Rukoma, mwana mulenzi Fik Famaika n'abantu abalala bagenze mu maaso okubanga beesala obuwero wakati ku mukolo guno ogw'akabaga ogwategekeddwa mwana muwala Sheila Gashumba. Bwe bityo ebyabadde. Of course tetumanyi omukochi kyagenda maaso okubanga yeesiga okusoomooza ssezaala we okumutuusa ku kino wakati ng'akimanyire ddala nti tamwagala naye ate n'agenda mu maaso okubanga ayagala muwala we. Of course guno si musango naye ate wateekeddwa okubeerawo mu luzungu ky'osobola okuyita mediation bano ababiri okusobola okubanga bakkaanya oba oliawo emirembe we ginaabeerawo ku njuyi zombi. Kugamba subscribe ng'osharinga ng'okomentinga ogende ku mitimbagano gyaffe gyonna otugoberere. Yenze Ssemaganda Moses Soap lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.